Tugenda Mukama engalo ez'amaanyi bwaniza amaanyi ago agateeka akantu mu nsawo. Katonda ateeka akantu mu nsawo. Amagumba amakalu gatoole ennyama. Ya sente zibeere mu kibuga, sente zibeere mu kyalo. Omuntu alowooza bakukangakanga nga talaba bakangakanga. Abaana abawala bangi bawaddeyo emibiri gyabwe olw'amagumba amakalu. Bawaddeyo emibiri gyabwe kyali kubabala bokka nga bawayo emibiri gyabwe. Kati abalenzi bawaayo mbuutu zaabwe bafune sente. Tewali kirala kye bafunamu sente. Bajjayo omulwadde nalabye omulenzi eyatuuza ensigo ye, oba bamusomyeko, yatuuza ensigo ye naye nga kyekimutta afune kasente kaba girlfriend we ne Max Pro 14. Ensigo ne bagijjamu. Ali ku social media training wanoona bataddewo ekipaapi yalowooza ni Katonda yali musiru okumuwa ensigo bbiri. Gwolaba agigula bayinawo emuga noonya yakubiri. Katonda yakutonda nga toteekwa kujja mu liiso n'osigaza limu. Ensigo zirina kubeera bbiri. Amagulu galina kubeera nga, amatu galina kubeera nga, emikono girina kubeera egi, amabeere tiribeera limu. Ebyo bye batulimbalimanga mulakwena alina ebbeere eri nga yatondebwani. Amagumba amakalu gakozesa abantu wrong decisions. Amagumba amakalu gasazisaawo abantu bubi. Ensala gye tugenda okusaba nga tuyimusa linnya lya Mukama waggulu, tugenda kusaba Mukama buli awali dry bones aleete life. Buli awali dry bones aleete life. Buli awali dry bones aleete life. Bw'owuliriza abantu engeri gye bayingiramu ebisiyaga, temuli muna ssente zaamu. Zo ziri mmeka ezenkanankana omwoyo, nazo teziriiyo. Naye bagendayo ng'alina okubeera nga addayo kubanga bamuwa busente butono butono. Abeetunda yeekanga zeeyo magumba makalu. Abantu bali mu bifo, bali mu bintu by'otobasuubiramu naye ng'ekyabatwalayo kintu kitono nnyo. Katonda singa akisootinga, singa wabawo guidance ebayamba ekintu ekyo kisootingibwe, tebandiseemu balabayo. Bazinanga bali bwereere, bagenda mu bitoogo, babateeka mu nnyimba ze balikoodinze nga si muyimbi ali muli alaga obwereere bwe. Oli omuyimbi bw'ayimba kimumanyi ekyo. Abayimbi abasajja tebeeyambula, abakazi babeera muli nga beeyambudde. Ekibeeyambuza magumba amakalu. Ayagala bamuwe kasente. So I believe this is the prayer of the season. God to give life to the dry bones. Dry bones can live again. Bwe tunaamala essaala eyo tujja kuba tulina ffe n'obujulizi nga bweraga bweraziga situkyagamba nti dry bones can live again. Nga tugamba dry bones are living again. Katonda akwata ku muntu. Ebintu eba binakyuka, Katonda takwata ku lisibo, akwata ku muntu. Ebintu eba binakyuka, Katonda tagenda mu dduuka lyo, tagenda mu nkoko z'olunda, tagenda mu mbuzi zo oba mu nte zo oba mu mbizzi zo. Mumye n'ekiyisaawo tenekyalona mu mbizzi ayagala ggwe. Gwe bw'omala okukkaanya ne Katonda, ebisigadde byonna biba bigenda kuwulira. Omukono gwa Mukama gubeera ku ggwe, gwe by'oteekako emikono ne biraba omukisa. Kiwandiike omukono n'omwoyo gwa Katonda bibeera ku muntu.
kyo nga gwe tegukuliiko. Omwoyo gwa Mukama n'omukono gwe tebina kye bikola mu bisibo byo nga gwe tebikuliiko. Ekituufu kye kino, tulina okukkiriza. Mukama atwadde okukkiriza. Naye olw'ebintu by'otuuka ekiseera ng'ebyo okukkiriza kwo kwakuba ku siiringi. Kati Katonda abaka faith webeekomye eyiyo yo bw'atandikira. If your faith had hit the ceiling, God is going to pick it from there, and whatever you need, it shall be done. Obanga okukkiriza kwo kwakuona ku kisenge waggulu, Katonda agenda kupiikingira awo. Waliyo abantu nga tebakyakkiriza naye nga tebakkiriza. Bassebo ne bannyabo, ekizibu bwe tusinga okukisanga kulowooza nti byonna tubimanyi, byonna tubiyize, byonna tubisobola, ne tuteeka Katonda ebbali. Buli siteegi gy'otuukako by'osobola Mukama byakuwaddeko obusobozi, sigala nga ng'okimanyi nti bw'onooba wekka tojja bikola. Weetaaga Mukama, weetaaga Mukama. It is not possible because of us, it is possible because of Him. Everything that we are able to do, it is not done because of us, it's done because of Him. Buli kye tusobola okwakompulishinga ky'olaba Mukama bw'abanga akuyamye n'omaliriza ennyumba, oli n'agamba nti oli wa kitalo, mugambe nti Mukama yewe ekitalo. Ntunuulira Ezeekeri, ndabanga Ezeekeri yali muweereza wa njawulo mu bannabbi, yali muweereza wa njawulo. Katonda okutwala mu bintu eby'enjawulo, omala kweyawula n'obeera wa njawulo. Kiwandiike. Katonda okutwala mu bintu eby'enjawulo, omala kweyawula n'obeera wa njawulo. Bw'oba olinga abalala ogenda kukola ng'ebyabalala. N'olwekyo tewandyegombye nnyo kubeera nga gundi oba gundi, wandyegombye okubeera ow'enjawulo nabo bakwegomba. Tutegeregana, tubeera mu nsulo ne twegomba, n'ogamba njagala mbeere nga Benihin, njagala mbeere nga Joyce Meyer, naye naawe onokkiriza bakuleepinge. Kubanga Joyce Meyer obujulizi bwe butandikira wansi nga owooluganda lwe yennyini amukozesa kumutwaliza ddala. Bwe twegomba olugendo lwabwe tulwagala. Kimbuliza akuliraanye, bwe twegomba olugendo lwabwe tunaalusobola tulwagala. Njogedde kubeeyo nene kuno okuliko abeegomba babeerenga Bujingo. Banaakuvuma onoosobola. Empala n'onoogikumira. Waliwo ebintu nosebo nange wempise nga si byangu, nange sinze erinnya lya Mukama liba ligulumizibwa. Naye kisobokera ddala nga bwe beegomba abalala naawe ne bakwegomba. Lwana osabe Katonda akwawule. Naye bw'oba onooyawulwa naawe oteeka okweyawula. Tulina groups wano worship team, tulina groups wano ez'abakuba ebivula, tulina groups wano ez'aba God's Army, God's Temple, tulina groups wano nyingi. Waliwo nze mbalabanga mutuula, abatuula wakati wano kizibu okubasanga nga batudde eri ebbali. Abatuula eri ebbali kizibu okubasanga nga batudde sayidi y'eri. Mwakola n'emibano omuntu ne bwakeerera ogenda nga atudde wantu. Simanyi ngeri gye mukikolamu naye nga
mutuula mu boda ne mbatulira nga ningazeemu saavisi eri kubanga bwe mwali ku sande eri we muli olwaleero mbuuliza ne bw'oba akyusiza ekifo oba babeera bulijjo naye ekifo kyo si kyekikulu ekifo kyo mu Katonda kyekikulu bira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde osobola okuba nga olina complaints naye complaints zo tezikola makulu okujjako nga ng'osazewo okukyuka bw'obanga wootula waliwo abeezi gwe gaana obwezi bw'oba wootula waliwo ab'ebigambo gwe gaana ebigambo bw'oba wootula waliwo abadda mu kuzanyira mu bulokozi gwe tozanyira mu bulokozi ekyabula abantu ku bannaabwe kusalawo ne bakola ekyenjawulo ku kyabannaabwe kiwandiike ekyabula abantu ku bannaabwe kusalawo ne bakola ekyenjawulo ku bannaabwe nyina be bandoopera muno nange oluusi ne mbakettale ndabanga bye baba bandooperako bituufu ne ngamba kakatono tumugobe addewa oli mu ddwaliro oli mu ggolero ate okombooza ndwadde mwaka ku mwaka ojja kusigala nga bw'obadde oteeka okumanya ekifo omuliro okiwa ekitiibwa kyakyo naawe neweewa ekitiibwa ekyenjawulo linnya kiri ozimba amaaso ga Mukama Katonda tagenda kuddira abantu b'akatima katono abakozese ebinene oteeka okuba n'omutima omunene oteeka okuba n'omutima omugumu oteeka okuba n'omutima ogunaagonda oteeka okuba n'omutima ogukkiriza oteeka okuba n'omutima omugonvu ekisibira abantu mu mbeera efaanagana mwaka ku mwaka batya okweyawula people fear to appear differently they fear era ogenda okwekanga ng'ekigenge kibaliiridde wamu ng'ekibaleetedde ekigenge obalire wamu lwakuba buli omu ayagala abeerenga abalala beeranga ggwe beera ggwe beeranga ggwe beera ggwe sawo standardi sawo standardi Katonda akola nga bamaze kwezuula ne basawo standardi Katonda akola n'abantu bamaze kweyawula lowoozaako differently ekibonyabonya abantu balowooza ng'abantu abalala kirungi okubeera omuntu wa bulijjo nga bulijjo oyo eyogerwako yakuba nti tukulaba bulijjo naye nga mindset ye eri ku level ya waggulu nagezaako kibasomesa nti osobola okubeera ku kyalo nga buli onyuka n'okomawo bw'oyitako ne bagamba nti wabaleka dda bw'obeera walala naye nga ku kyalo okwo kw'obeera mubeera ku kyalo kyekimu naye enkolayo ndala you do things differently bw'oba okola ebintu ng'abalala bwe babikola tulina kyobasinga basigala bakunyumyako ng'onyuse okomyawo n'obaako bw'ogulaawo mu ka training center bw'ovaawo ne baga nti oyo munnange twabeeranga naye wano naye ntaala byamuta